nti omwana ono w'emyaka 18 aba mukulu, nti omwana omukulu bagambye kati omwana mu Uganda nti akasaweze 15 afuuke muntu muki mukulu. Abasinga baakikuba naye nze nakigula. Kyali kituufu. Lwaki? Omwana omuwala agenda okweza emyaka 14 ng'oga nti wa myaka ameka? 18. Omwana omuwala mu butonde batugamba ffe twanguwa amangu okufuna embeera y'omubiri ogukuze. Era bw'otunuulira omwana ow'obuwala, nze lwaki nakiremerako nnyo ne mutandika okukyalennyinga bali mu lukiiko nga bagamba nti omwana ono bw'anaabanga afunye olubuto omulenzi ono asibwe nga babadde babasiba. Nze ne mbagamba nedda, oba batwala okusiba omwana olina ono bamukole ki? Babatwale bombi babiri. Kwa bonna baana. Tronas Media tukugamba nti okola kyamaanyi okuba nti weekuumira ku guno mukutu okusobola kubeera nga oyina by'ofuna, oyina by'oyiga abalala abatanaba kubeerako bye batafuna. Naye tukugamba naawe ataliiko noonya omukutu guno osobole kubanga nti obeerako. Mwenna tubeebaza abasubscribinga ate ne tugamba nti gwe atanaba kusubscribinga please subscribinga osobole kubanga ofuna buli ekiri ku Tronas Media. Tulina omugenyi waffe olwaleero ndowooza abasinga mumumanyi kati naye azze mu kkala ndala. Jamusaba ababuuzeeko ate abeeyanjulire abalabi baffe abalabi ba Tronas Media awo nno tugende mu maaso. Omugenyi waffe tusanyusa okukulaba. Nange okuddamu okubasinkana nate. Tweyanzizza okubeera nti osobodde okukkiriza n'ogamba nti nze wendi. Bwe buweereza. Buli lw'obeera omuweereza teweeganyanga kintu kyonna. Ennyabo. Ate obuweereza oba mujaasi. Ennyabo. Wowulira nkageze pa. Nino oba obujaasi gulabika gwagaana buganyi kukwata. Kirabika. Wali osaanye kubeera wali? Naye nandiridde obwajjeno. Oza nandigeza okutuuka nga. Singa oddirira gwe omanyi omukyala ayina jjeno kati asinga? Yoyo. Kati kuwandibadde. Biba bizibu. Birimu emitendera. Naye abalabi baffe abalungi mbalamusizzaako nnyo ne mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Mwebale kufaayo okweweereza na kuweereza ggwanga. Buli lw'oweweereza manya olina ettaffaali ly'otadde ku ggwanga lyo. So teweegayaalirira ate teweenyoomanga ekyo ky'okola. Gwe atanaba kubaako ky'okola tandika okutetenkanya guno omwaka. Yiiya obeeko ky'oteekawo tandika okubaako ky'okola. Oba olina ettaffaali ddene ly'otandise okugatta ku nsi yo. Tweggyemu okulera engalo n'okufuuka omugugu. Ekyo baakiŋŋamba ndi mu primary. Eri abalala? Senga yaŋŋamba oleka kufuuka mugugu. Eri abalala? Ne ŋŋamba I will never be a luggage. Kalooba tolina ky'okola oba mugugu omenya abalala. Ekyo babasooka okumanya nti buli obeera nga tolina ky'okola kikyo kiyingiza ssente oli mugugu. Eri abalala? Okaluubirira abalala obamenya. Okampadde. Obamenya kuba tagenda kukusobola ate ojja kubinyiigiramu. Batakumalidde bizibu byo. Naye nga gwe teweerabidde nti omumenya. Mukulu nali teri namwe abalabi ba TV eno. Teri muntu akeera nkyakukola n'otereka ng'okolera kumalawo bizibu by'abalala. Okuleka Mukama bye yawa omukisa nga bamaama Fiina. Naye kati bwe baba togwa mu abo. Buli omu akola kwemala kugonjoola bimukwatako ye nga ye. Naye z'okugabako tezikola ki? Tezibaayo. N'abalala tebakolerera kuba ba charity.
naye si kyali takola zimuyamba yenga ye kati gojja kujja omusaba omutwalo nga tagulina. Abalwadde mbasaassiddeko n'abafiiriddwa abalina obulumi bwonna bwe muyitamu Mukama abagumye. Abajjanjabi mufube okumanya abalwadde abo obulwadde obubaluma mutegeere n'obudde bwe balina okumiriramu eddagala. Kikulu nnyo ekyo. Kwaggwe omujjanjabi bw'otamanya bulwadde buluma mulwaddewo n'eddagala tojja ddimuwa mu butuufu ng'omusawo bw'akola ki bw'abagamba. Abazeeyo ku ssomero Mukama abaweemu omukisa n'abakyeteekateeka okutwala abaana mu masomero naye Mukama bongere obugabirizi. Abaana bakoze obulungi nga wakola ddala ng'okakasa bwongo obwo Mukama ayongere okukusitula mu kutegeera n'okumanya. Naye gwe yakoze ng'ebibuuzo naawe ojjukira kaali kasasi weetereeze omanye ky'olina okukola. Siniya fote kaliiyo. Amannya? Erinnya lyange nze Nalugya Hanifah. Nga nze chairperson w'abakyala Women Council Nansana Division. Nga nze ntwala ebyobulamu gombola mituba ebiri nabweru. Awo mu Bwakabaka. Kabaka yasiima. N'ayatula erinnya lyange. Tweyanziza tweyanzege era tusanyusa okusinkana omulundi omulala. Era nga bulijjo amanya Troners tojja kubanga atutambula mpola mpola kasavu kanyama ate kasita aleeseyo na kiri ekirala tujja kubanga nawali tugenda leero tugenda tambula wangi naye nga omulamwa gwaffe gujja kubeera okusinga okubeera enkuza y'abaana abalenzi babakuziza batya ennaku zino bakaabya abaana abalenzi. Oli muzadde bombi obalina osinziira ku Tamale Junior amanye Tamale Junior agamba eggulu bagambye nti bagala gende wa muzeeyi atongoze waliwo ekibiina kyabwe kubanga ndowooza bo tebasobola kuwasa balina okubawasa. Ekyo nedda twakisekera mu kululo n'omulabi wa TV eno. Obuzibu obuli mu ggwanga Uganda ekintu kitandika okukiraba nga kimaze okufuuka ekizibu nga kigezze era kifuuse kizibu olwo lwatandika okuzuukuka ki. Naye Mukama be yawa amafuta ne tulengera ewala twatandika okikubira enduulu nga twakakiraba ne tutandika okiwogganiramu. Nze manyi nagamba nze bampita muwogganyi era bwe mbeera mu bakyala baali nga mmaze okumpuliriza mboogereddemu nga badde bakuŋŋaanye ntera obbeebaza ne bagamba mbi neeyanziza okumpa omukisa obbaasamiramu kubanga ebiseera ebisinga oba oyogera nga wabaawo emabega avuma kati oba awoggana ki kati naayasama awoza tusiimye kati oyogera ekyo ky'omanyi ki kye babadde bakola ki abadde akuvuma agenda naye kikazi kibannaaki alabika akoze eki addayo eka ne yeefumintiriza avaawo nga yeeterezeza. Naye ekintu kino kitutta emyaka aga tugenda mu 25 ng'omwana ow'obulenzi ateereddwa ettale afuuse ekizibu mu bibita bawala totale okutandika ddala okulaba nti omwana omulenzi ali so neglected ne mu bintu byonna ali bamudistansinze ali ludda wa wala so nga mu myaka gy'ekinaana ntwala lwayita taata mu buyinza omwana omulenzi yali afiibwako era nga gwe bwempawalinga ng'amaka gonna gatalimu mwana mulenzi omusajja ng'alumwa afuna ekizibu kuba mu nnyumba ye temuli mwana muki mulenzi era yamutulugunyanga nnyo ffe kye tuyita okutulugunya amuteekateeka amulambika amuluŋŋamya okitegeera kati okuvaawo mu gy'ekinaana 9 kino omwana omulenzi abadde yetwala byonna byayagala muleke akole byayagala children's rights bwe bagenda okukizuula nga kirina obuzibu abaana bano abalenzi ate bafunyisa abawala embuto batandika okubuulirira ab'obuwala how to abstain to be faithful to avoid HIV olwo abalenzi babalese ettale omwana omulenzi ava waka
nawe bw'oba otunudde mukyalo w'abaana be mulina singa obeera mu nnyumba n'osiriikirira kannyina akato bwe kakaba obadde ki simanyi nera Ronald yakukonyeko gwe no yasaamirira va ku kaana kange ak'obuwala sukaali wange ono tayagalwa teri bigambo biwaana mwana mulenzi bikolebwa waka tubiyiga leero njagala ombuulire gwe omwana wo w'obulenzi wali omuyiseeko taata oba omwonoona bw'omuyita taata ajja kuwaganyala si bwe kiri mbo bwe bagamba naye simanyi mbuulira olunaku lwe wakeera enkya n'owempaweringa omwana wo lekicara wange gw'ogenda kuba lekicara olina okuteekamu ennyo amaanyi eggwanga lino balekicara babeera abasajja bagezi nga bayivu that is empowering omulabi ajja kutubuulira ye yakakikola mirundi emeka omwana omulenzi nze nina we mbaddeko awamu mbadde ennyimirira ne banvuma ne bamala okunva n'ennyimira ne mugamba gw'ozaala omwana oyo olulimi lutonzi ate olulimi lwa maama lulaka lusigala mu bbanga nga lutambulira ku ki kisiraani gw'embwa gwe ojja kwenjera nnyo oguyaaye guno ogubbi saamanya nakumanya kutomera kitaawo agasse anti taata n'omwana omulenzi kati naye ng'ate waali tagenda kukukyawa gwe taata w'oguuna guno oguyaaye era akyayongera okuzza kwaliwa kwoli kati omwana ono bw'akola obubi oyo wa miggo omwana omulenzi ku ssomero bamuyigganya n'awaka bamukola ki ku ssomero talina musomesa amuwabudde so n'awaka teri amuzza mutima so nga nate ku ssomero waliyo n'abaana n'abasomesa abasajja nabo bafa ku mwana muwala nkubuulira amazima mu bukulembeze bwange bwe ndimu buno obw'abakyala nina obulumi naye ate nafunye essanyu era lyanneeyongedde n'ejjo mukolo gwe twabaddemu nga kagga atuuza ab'amagombolola mugombola mituba 2 nabweru tinatandika mpola nga nyombagana n'ebitongole byali bintwala ebyabwe n'amateeka naddala fida nga buli programu gye bayita batunulira nnyo omukyala n'abaana naye nga bw'otwala omusango nga mulimu abaana 4 nga 3 bawala omu mulenzi ng'olaba batunulira nnyo maama n'abaana bali abaki ne mbagamba ono si mwana ako nange kannuma dda ono si mwana bw'oba otunulira shares n'ono ki mwana okitegeera naye mutunuulire nti naye mwana alina by'alina okuyitamu oluusi ebimunyiga n'abulwa gwabikola ki gwabigamba ne mbagamba n'omwana omulenzi naye afune omukisa ogutuuzibwa n'awulirizibwa what is your problem ajja gikubuulira what do you want era ajja kikola ki kikubuulira kikinga teweefiiringa ajja kukugamba ne teri awa mwana mulenzi budde kumubuuza bintu ebyo naye nga mu mazima gennyini mu kitonde ekisajja kinyigirizibwa nnyo kibali tekirinazuula kigenze kizuulwa kati era kati kitandise okuvaayo kigenda kuviirayo ddala lwaki kitulugunyizibwa oba kinyigirizibwa walabye amawulire g'eggulo kabadde gabukedde banya banange batabaala TV zonna omwami gwe baagize ku mawulire nga omukyala akuba omwami omukyala yagambye nakugula ne miliyoni zange mmeka oba yagambe 5 akunkumula mu ddiiro nga n'abaana balaba mbwe empewo zimukoze eki omusajja wedda yakubwanga omukazi nedda omwana omulenzi yavanga wansi ng'ali empowered you a man you have to be strong oli musajja olina okuba omuvumu era oli muzira kubanga babakuzanga nga bamaanyi ng'ate bamalirivu kubanga baali bakimanyi tikalube lutalo nga zigwanga mujja avuze bwe bakwatanga amafumu ne bagenda bakola ki ne badduka kugenda bagende bataasa eggwanga n'amaka gaabwe
okitegeera kati olwaleero bw'amanga omukazi yasooka okukwata emmundu agenda alwanirira eggwanga ng'omusajja oli luddawo. Naye madamu Nalugya, olaba omukazi oyo akuba omwami mu nnyumba n'abaana balaba balenzi bawala ne bye yabadde ayogerako byakola yabadde abikomeza jaga nti abikola n'abaana balaba. Kiki ky'osuubira enkya ku baana abo? Omukyala n'alyoka agamba eddiiro liryo. Kitegeeza yamuwasa. Naye ng'omusajja afumbirwa. Omusajja afumbirwa. Gye tulaga byebyo ebiddako. Wagambe Tamale, omwana Tamale yagambye atya? Tamale Junior balina ekibiina kyabwe basimanyi bakiyita simanya smart wire. Bo baagala bakitongoze. Bo balina okufumbirwa bufumbirwa. Beeyita basisita. Awo we tutuuse. Awo we tutuuse. Minisita yagambye alina obulumi. Minisita oyo nkwebaza maama. Nti obulumi bw'olina nange Nalugya bubadde bunnumidde emyaka 10. Nga nina obulumi ku mwana omulenzi. Bwe baali balongoosa mu ssemateeka wa Uganda okukola ennongoosereza, baasindika ababaka ba paalamenti okujja wansi ku ground okwebuuza ku bantu. Eyali Biden MP wange Mukama amuwe ekiwummula ekirungi, Israel Kibirige Ssebunya yajja mukazi omuganzirwazza ku CU we twatuula ne tumuwa ebirowoozo byaffe mu ssemateeka. Omulamwa gwali ekibonerezo oba etteeka ly'omwana mu Uganda live ku myaka 18 okudda ku 15 oba lyongezebwe paka myaka 20 mwena. Nti omwana ono w'emyaka 18 aba mukulu. Nti omwana omukulu bagambye kati omwana mu Uganda nti akasaweze 15 afuuke muntu muki mukulu. Abasinga baakikuba naye nze nakigula. Kyali kituufu. Lwaki? Omwana omuwala agenda okweza emyaka 14 ng'oga nti wa myaka ameka? 18. Omwana omuwala mu butonde batugamba ffe twanguwa amangu okufuna embeera y'omubiri ogukuze. Era bw'otunuulira omwana ow'obuwala, nze lwaki nakiremerako nnyo ne ntandika okukyalennyinga bali mu lukiiko nga bagamba nti omwana ono bw'anaabanga afunye olubuto omulenzi ono asibwe nga babadde babasiba. Nze ne mbagamba nedda, oba batwala okusiba omwana olina ono bamukole ki? Babatwale bombi babiri. Kwa bonna baana. Nti nedda omulenzi ne baga kiki ekikulaga nti oli aba mukulu nnyo? Omuwala wa 15, omulenzi wa 16. Bonna bali mu ssomero. Bonna baana. Lwaki osibako omulenzi for life? Oluusi n'ogenda okuvayo omwana w'omulenzi myaka 7 mu kkomera. Bamusibye wa 16. Myaka 7 abayo ng'alina emyaka emeka? Emyaka giba gitambudde. Agenda okudda nga yeekyayidde mu kkomera. Naye obulumi bw'owulira obumanyi. Omwana oyo agenda okudda ku bibiri abaako na kimu. Ayiza ng'olubuto terwali lulwe oli yamwetaasizaako yali tamwagala. Abawala ebiseera ebisinga addira gw'atayagala gwawaayo nti ye nannyini ki? Lubuto. Naddira gw'ayagala n'amukola ki? N'amubikka. Kati bagenda okusiba omwana oli ava mu kkomera ng'olubuto terwali lulwe. Nga n'omwana taliiwo. Oluusi ng'olubuto baaluggyamu. Ng'ate bye bisingira ddala. Ng'olubuto baaluggyamu naye omwana baamukola ki? Baamusiba. Nti nina okwebaza yadde etteeka lyalemerayo nti omwana mukulu mu myaka mu Uganda ni wa 18 naye abazadde bagenda bakyusa mu kusiba abaana b'abannaabwe. Nti nze nganze namanya nti kati ngenda kufuuka advocate wa kino nga lwembeera mu bakyala nenfuna omukisa ogwogera mu bazadde oba baami
Bamugambo ina abaana 8 abawala olina 6 abalenzi aba oba olina abawala bameka 2 abalenzi 6 bw'osiba omulenzi omu ku muwala ono ababo bonna 6 bajja basibira abawala ani anaasinga obulumi ogwe kubanga gwosinga ki abaana abalenzi byakutuula mutuule muteese mulabe mukutte mutya abaana bano owuwo n'owooli bwe mubatuuza ne mujja otegeera obuzibu abaana bwe baayitamu okitegeera n'omanya omwana wo bw'ogenda omuteekateeka kati okuzaala si kkomera ti omwana agwa mu nsobi esooka bw'oba ozeemu n'omutuuza yeezuula n'akola ki n'atereera nze nkirabyeko kuba nasomera Masindi gye nakulira naye omwami Omunyolo ye muntu addira omwana n'azaala omwana mu P6 n'amuteeka awo n'amuzaayo siniya 3 n'amuleetera omwana n'amumuteera awo n'amuzaayo paka Makerere era balina emirimu bakola naye eka n'abaana bakoze eki gye bali abazzukulu basoma wano ewaffe omwana bw'afuna olubuto genda ne balo fuluma ennyumba okole ki ogende nti omwana ono asoma n'amalako n'osanga ng'afunye omulimu so nga n'omulenzi gw'abadde azaalamu naye yasigala obulamu bwe bukola ki butambula tebaabakaluubiriza naye minisita yagambye gwe sijjukira linnya yakoze research n'atambulako mu remand homes naye yawulidde ennaku nga remand homes zisingamu baana balenzi era bwe kirina amakomera gonna gasingayo baana balenzi niwesanga remand home y'abaana 4 36 balenzi nabo batono abaana be baki be bawala balowooza osanga nga bali 2 oluusi n'obutabaamu kiki ekitegeeza ti abaana abawala luli baatunuulirwanga nti agenda kufumbirwa bufumbizi kati ne bamwempawalinga nnyo ne bamubiibiita ne bamuteekako amaanyi mangi okumuteekateeka omwana omulenzi n'alekwa mu bbanga bw'otunulira ebitongole ebijja kati buli ekijja kitunulira girl child skilling empowering biki byonna mwana wa buki wa buwala kati omwana ne bw'aba afunye olubuto ne bamugoba awaka ajja omulenzi ono kudduka ayiza oba bamukutte bamusibye omuwala agenda kutandika obulamu obubwe agenda kukola so omulenzi ono ali tortured yadduka waka amanyi bamuyigana kati oluusi ajja kukyeza oluvannyuma nga n'omwana yamuddusisa waka teyali ki we tafunye kubudaabudibwa kituufu nnyo ekyo tafunye kubudaabudibwa bw'oba owulirako ku bitongole kati ebize bya mental health byonna bize naye bw'otunira abasinga okugenda mu mental health basajja kituufu abaana abalenzi ekitonde ekisajja ebizibu bingi kubanga mu mbeera yonna gwe ne bw'otunuulira nti bw'olaba nti waliwo oba omuntu nti yabadde famire omuzadde yavuddewo omwana gwe basooka okuggyawo aba muwala omanyi kye bagamba abo abalenzi batandike obulamu bagende beetetenkanye beeyiye naye gwe bagamba wa myaka 9 9 oluusi bambi musajja tutanagiweza bakuba akuze bulungi ne bw'anaaba agiwezezza omwana ne bw'anaaba tanaweza 18 aba akyali ki muto akyayagala parental guidance kyekibuuza mu bazadde ba leero okuteekateeka omwana ono okumulaga kyalina okuba n'obuvunaanyizibwa bwe bye biweddewo mu Uganda omwana ow'obulenzi tateekwateekeddwa tamanyi na buvunaanyizibwa bwe nga ye omusajja kwa leero oli mwana mulenzi enkya ogenda kuba taata bw'onooba taata akola ki taata alina okulabirira amaka ge taata abeera n'empisa ennungi taata akolagana n'abantu taata tavuma
taata tanywa mwenge n'agwa ku kkubo, taata omulungi aba mukozi. Father Chibi yagamba tata batata Andi kati bataata batata leero batta bataata baabwe. Mfudde. Tomuteeseteese ate alaba olina wano wonna alaba kati lwaki tofa n'atunda. Kati bataata ba leero batta bataata baabwe. Naye nga bonna obuzibu buva kuki? Ndera. Omwana talereddwa wamujja wansi wali omwana omulenzi tewamulera bulungi. Naye era bwe kiri ne bwe bamugula obugoye bw'abaana omaze otegeera nti mulenzi bugoye mubugula nga bwanjawulo. Ate no twali mutegeera nti mulenzi bamanyi okutegekera olubuto. Naye sirabangayo omukyala ali lubuto agula bugoye bwa mwana mulenzi. Kyogereko bonna bagula bwa mwana muwala. Kati bw'bagamba nti azadde muwala mulenzi awo nga badduka kukyusa. N'okunyiiganyiiga ayinza obumwambaza okumala emyezi nga 6. Nze bwe nali nguze nga manyi ngenda kuzaala mulenzi manya muwala. Waliwo ge nalaba olw'okuba yalina ekirooto eky'omwana omuwala n'engoye yazimwambaza paka emyaka egyo n'atuuka n'omusiba enviiri n'atuuka n'omuwumula amatu. Ng'era ekisanga kyalina amaaso nga kirabika bulungi omwana omuwala naga mulenzi si muwala naye ng'enviiri azisibye. Kwegamba ng'ati mu kifaananyi kiri olw'okuba ekyorooto kye kyali kya muwala. Bagula engoye nga bagulira abawala. Akirabira wali ng'amaze okuzaala nabo oba otunulira abazadde abasinga. Omwana ono wiiki 2 ezisooka omwezi abeera mu bugoye bwa kirenzi. Ate nze sikuwakanya. Ate nange nkimanyi. Kubanga kyogereko buli mulabe waffe yenna ali ku mukutu guno genda mu comment section yaffe otubuulire gwe mukyalawo oba gwe kennyini wagendako mu dduuka n'ogula obugoye nga bwa mulenzi n'ogamba bw'anaabeera muwala tunaakyusa. Kyali kibaddewo ogula bwa mwana muwala ate n'obukozesa n'otafaayo n'ogamba nti bannaye omwana yabadde mulenzi kakati ate munnaye tukole tutya ogamba bugambi nze siina sente zigula bulala. Ate yandibuterese naga nga bw'abazadde omuwala kayambale lwe bw'ava mu ddwaliro tubutereke tumufunire obwe buno tuli buwa omulala gwe tulizaalanga muki. Baba baagala mufuula muwala. Kati omwana ono okuva mu ddwaliro olw'okuba mama alina ekirooto kya mwana muwala atandika omuyonsa naye nga tamwagala. Akuba talina bw'amugamba. Obukyali omwana atandika okukula nabwo. Kati Mukama bw'amuwa omukisa n'afuna olubuto olw'okubiri n'azaala omuwala guno aba ajja kugusindika nga naye era tannamanya. Olatandika okwebuuza ku baazaalako edda ebika ebibiri. Omwana omuwala ama akulira ku ludda ki? Ono alabika sembere eyinza tokoona mwana wange omuwala nawe gwewe gunzigunda gugunda akaana kange ak'obuwala. Kati Mukama bw'amuwa omukisa ddala n'aba muwala. Sooka oleke nga omwana ono tanamusindika wa jjajjaawe. Oluusi abasindika awo nawo olunaku ozawo kyaliyo abasindika abaana mu bajjajjaawe. Lwaki olowooza abaana boonoonese nnyo ebiseera bino? Nalwo olunaku lulala olwo ti abaana baafuuka banju. Gwe omwana wo tayagala agende wa nnyoko kuba mukyala wo tayagala maama wo. Lwaki eriyo mulamu eyali akusendera Nalugya. Kati ye aliwo amanyi ti omutima gwo Nalugya gukyamukola ki? Ako kajja kati tayagala baana bo bagende wa eri. Kati essaawa ate etuuka naawe Ronald naawe abaana omukyala n'abakugoba konvira nno ku baana bange gwe nno neegeziwalizaako. Naawe n'obanga abaana we tokyabakola ki? Tokyabagambako baana ba mukazi. Asina gavuma mukazi kamuleke n'abaana be. Ne maama talina budde bugunjula baana abo yekka. Abaana balina kuba nga mubakwatako abantu bameka? Eggwanga lina lirina okuba nga lirera omwana oyo. Bikyaliwo. Nange nkubuuza lwaki tebiriiwo? Sooka ombuulire.
nange mbuulira lwaki tebiriiwo. Edda lulinga tuli nga ffe tuli mu kyalo obeera nga oliwo emitala akulera n'ono akulera kati nno kakutande bakusange mu kkubo ng'otambula wekka omu asobola kusooka n'akuyita ono alagawa owookubiri akuyimiriza owookusatu ajja na kibooko owookuna bwebanga akuyambye n'akusitula n'akutwala mpaka kuzayi ono alagawa okujjako ng'oyogedde nti bantumye wa mwami gundi kati ayamutumye oluguddemu bantumye bakutumye wa mwami gundi naye olowooza baali babi kyayigirizanga omwana okubutaba kireereese obutamala gatambula nga talina nsonga nayimiriza owakakati atambula nga tamalina gy'alaga gwe muyimirizeko ye kenyi talina buzibu naye olirira muzaalo ojja kuwulira obuliddwa byokola omwana wange gw'omalirako ebizibu byo gantama tegalina byakola galeereta buleesi mukkubo kati kutawanya abaana baffe bali ku baana ba bannaabwe kati noono ng'akola ki naye mu myaka ebiri aba takyamusobola anti budde nigamba maama avumye oli omukyala amuvumye oli omusajja abadde amanyiira ate bamala ne bajja balatako okukolako effujjo kwa luli maama yakuvuma bakola ki balaba kati osobola kugunjula mwana oyo kwa maama yavuma nga omwana alaba ne taata mulimu abakwata emiggo alumbe oli eyagambye ku mwana okitegeera nti olwaleero ekinnuma abantu obutamanya nsobi zaffe mu ndera n'endabirira y'abaana netunenya gavumenti era yo nenye buli kimu omanyi bw'obeera muzadde obeera oli ku kizibu era oli bwemuganaga eno gavumenti omwana akyakoonwako oba takyakoonwako so nno children's rights bo ze beekwasa zaali zikuwa ggwe omukisa okutaka okutuula n'omwana wo okumutegeka nti omwana ono bw'onoomutegeera ogenda mumugunjuliramu ekyo kyennyini kyewamala okumuzuulamu omuzungu watusingira ensonga lwaki balaba beeno baga nti ensoma yewaffe mbi nti omuzungu omwana we amuzuula muto n'amuteekerateekeramu ekyo kyennyini omuzungu amanya nti omwana ono alina okubeera inginiya awo wennyini n'atandika alina okuba inginiya era kyebayita children's rights okutuula n'omwana wo communication oyogedde otya n'omwana wo mwogeraganya watuddeko n'abaana bo ne munyumya n'otegeera ebizibu byabwe abaana bo bategeera bulungi the children's rights omwana wo okumutwala ku ssomero teeka kikakatako omwana ddembe lyogenda akole ki sigamba nti abawala kabasome ebirezi munaagenda munaakanika n'oboga gwe komaawo bana b'obuwala be baba bagenda ku ssomero bokka abalabe baffe mwenna abatoners media tubagamba nti ndowooza muwulira bino ebintu twabagamba nti tujja kuba tubireeta mpola mpola kasavu kanyama ndowooza owulira ekyamazima abantu bonna ekyo kyo bakiyisaako buyisa maaso tewali akiraba nti omwana omulenzi yalina okulowoozebwa ddi kirindirire wano anaye tubagamba nti buli atwala omwana yenna ku ssomero itira wali ku toners store osobole okwefunira omufaliso otwale omwana ku ssomero n'omufaliso ogwa neebakako n'ateerabira kintu kyonna kyebamuyigiriza mu kilaasi genda ku toners store owefunira omufaliso ate bw'ovaawo bw'obanga tonafuna kifo agenda oli ku Crimside Junior School enamusera ofune ekifo omwana asome ate ab'amasomero mwenna tubakubiriza amugende ku Kidas Chako mwefunira amanda waliyo amanda ag'ebuli ngeri osobole kubanga muve ku miti muve mu kutema emiti bagiyimiriza kati awo so nno agenda ku Kidas Chako bakuwa amanda amalungi agajja kubanga gakukolera buli kimu buli kye weetaaga oyagala gana amawanvu oyagala obumpimpi oyagala genkanaki aga rawundi agayaga square briquettes zonna bazirina mu size zonna ojja kubanga ozeefunira awo nno nga tukyatambula ne madamu Nalugya akubuulidde gwe ddi lw'olowooza ku mwana omulenzi n'ogamba nti bannange taata wange
naye nange nkijjukidde. Kale tomuyita kitawo muyite jjajja w'olujja. Olaba abaana abawala twesanga nga omuyise maama naye taata omulenzi omuyita ddi taata. Naye naye yennyini akimbuuza nange njagala mbuulire ddi abayita taata. Abaana bange era mbayita mmwe mwatta taata wange. Awo nno basanji ba kitange abo mwajjawo taata musigaza abakyala. Bakimanyi abaana bange. Taata wange yalina nickname. Taata wange Elias Kalyesuubula Ssempala Saalo ng'agalamidde ekiwangula Bugerere. Naye yalina nickname nga bamuyita Masannyalaze. Tetumanyi oba ye nga bw'omukwatako gakwokya oba nga taseemererwa naye kati twakikozesa kiringa gundi yaffe kati tugikozesa slogan Masannyalaze. Omwana amasaka nabo bennyini abaana bange bayita bazzukulu baga mwajjawo taata kati n'abawala bayita bakaataata. Nga n'akawasa nga maama mukyala wange ng'afukamira ng'ambuuza ng'ampita taata nawulira ekizibu. Neefumitiriza nenkizaayo naye nga bwe ndi mu kuddamu negamba kankireke mukama bw'atyo bw'akyaga. Anti kaakati ggwe mu Buganda omusajja taba na nnyazaala aba na mukadde maama bwe kiri amuzaalira omukyala n'omukadde taata akuzaalira omukyala. Omuwala yabeera ne ssezaala ne nnyazaala. Kati maama w'omuwala era akuyita taata kubanga abaana bano omuwala we baazaala baganda be oli maama we. Ndowooza tutambula oba olina ky'obuuza gwe nakugamba bw'oba olina ky'obuuza gwe genda mu comment section toweerumya mutwe tobaaki tokola otya todda mu kwerumya mutwe kubuuza nti ate kino sikitegedde wegenda mu comment section yaffe awo otuweereze tujja kuddamu tukubuulire nti kino bakola bwe bati ng'otolaba nti n'ekyamanya kyali kyensumbwa erinnya kati nalitegeera. Bali balinnya ogenza n'ogamba abatwala abaana ku masomero omanyi nti abazadde kati agambye omulenzi bw'ogira olina nsooke bano banna abawala ffe tumanyi nti risks zonna omwana omuwala yasinga ozzigwamu omulenzi talina buzibu bwe tulowooza. Psychologically omulenzi olwo kigenda mmukosa naye tagenda kukola ki anti basooka gundi kigenda mmulumanga ne tajja kikulaga. Okitegeera osoose kutwala oli ono omuleseewo ajja kunoonyayo emikwano gy'abuulira ku kyayitamu lwaki tonnagenda ku ssomero. Basooka gundi taata yagambye kasooka atwale Susan ne Hanifa bunze nja genda taamu ejja oba wiiki eri. So ogenda ote okube ku matafaali wali kimuluma lwakuba tasobola kikugamba tasobola kikugamba ate tomuwadde mukisa kutuula naye kumulaga aleme kitwala mu mutima ki mubi asigala n'obulumi ku mutima. Okitegeera kyova lwatuuse ogera kusolaga ndabeera ne bwe naasoma banaasiima bamanya Susan ndaba ne Hanifa be baana. Okitegeera era ensonga lwaki olaba olwaleero emirembe egyedde gye gigenze ng'omwana ow'obuwala bw'alemererwa bannyina bayimirirawo nnyo okumulwanirira buli kimu okumubeererawo. Olwaleero kikyaliyo ffe kibadde kikyaliyo ekitonotono tulete mu percentage ku 100 kiri mu bameka kiri mu percentage ku 100 ndowooza ne 50 no tekyawera. Webale nnyo so nga luli omwana ow'obuwala walabye eyasibye omukyala gwamaze naye emyaka 2 n'embaga baagikola mulwokuba mukutaamubbye enkoko 2 n'amutwala n'amusiba n'amuteeka ne mu kkomera n'asulayo which says mu kooti gye baamuteeredde naye nga mulinamu abaana bameka. Kati ebika ebyalinga bimanyi obunafu bwa bannyinaabwe ti abaana abalenzi baakula nga bamanyi ye security ekuuma omwana omuki omuwala
mwannyina talina kukolwako kizibu kyonna yalina okutaasa nga bajja ne bakuteekako effujjo olwekyo kyokoze ku mwannyina abo waliwo kikyaliyo. Nina mukwano gwange mwannyina balina muganda waabwe yagenda awantu n'agulawo naye kati n'oli naye n'abanga ayinawo akantu wabeerawo kumpi awo kati mwannyina addayo ennyumba zonna ng'ono yaziggyemu abapangisa. Ani yajjamu omulenzi omulenzi abagobyemu ataddemu ababe naye mu nnyumba za mwannyina amugamba nti sente zange zonna. Amugamba oyagala ki? Sente. N'amugamba sente ziveeko. Gwe wagenda n'ofumbirwa genda obeerere ki eyo ddala beererayo ddala eno tokola ki todda kati wano wange. N'amugamba weerabidde wano wantu si wa kitange nagulawo ne sente zange. N'agamba ndi mwannyoko ate ndi mulenzi genda wa ono gwenzaala be basikaabo gwe genda eyo. Akati ensobi gye yakolamu emu nti edda baali bakufumbiza nga bakugamba kati okuze mwana wange Suzani okuze ogenze otandika amaka gy'ogenze ye wammwe ne bakusobyanga entojjanga kuwaaba ogendanga ewa maama nnyazaalawo n'okola ki n'owaaba eyo ente kyalikako n'ekitanda okiraba tukimenyemenye. Kyobalaba ensi bwe yamulemanga ng'obufumbo bugaanyi nga waakiri agenda ne yeeyombekera. Mwe mwava bano abaali banakiyombekedde neetundira omwenge kuba mu kiseera ekyo tewaaliwo mirimu gikolebwa girabikako. Tino weebaza kati omuleme nti omwana omuwala asobola okusoma n'afuna omulimu gw'akola nabwaba obufumbo bugaanyi alina kyasobola okukola ki kwekolera. Ekyo si kibi naye omwana omulenzi naye ategeere mumuteekeko amaanyi ategeere nti buvunaanyizibwa bwange bwe mba nga mpuusa omuntu omukulu okukola ndabirire be nninako obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bwe kye ki? Obuvunaanyizibwa bwange kwe kukuuma abantu be nnina mu bumaka oba bendabirira nga mbawo ebyetaago byabwe. Baagala ennaku zino bali be baba bakuuma bakikyusa abawala ate nga tolimbye. Nze bwe ntuuke waffe mu luggya bwe mba sinnayogera ne bannyinaze baba bavumbeera buvumbeezi kati mmala kuyimirira n'olwokuba nga nabo bati olwo banyweredde kwani kugwe so nga ate nze nandibadde nywerera kubaliwa kubo. Okitegeera nti taata nze taata wange abaddewo nga bannyina tebajoogwa era ng'olumukuba emiggo mwannyina amugamba tuula wano gwe omuko jangu ng'otagala. Ate ojja mmuzzayo naye amala kukuba kati nenkyaddayo omukube mwannyina naye nange mwannyinaze omukuba nga ajja ne mugamba tuula wano nze sina buzibu kati gwe jangu okoleki omunone. Nze ne jjajja mwami yakubako abako nga banonyesenga nga bamuwerekedde banne n'abatuuza bulungi nnyo nga yamukubye ennaku tunonye oyo mutata batusonyiwe mbasonyiwe ne bawoza. Bwe yayingira mu kisenge yadda namuggo abawerekera badduka 10 babeera gobeerawo era bo tujjajja batuuse kufa nga manyula olujja teruwasikamu bw'otwala omuwala waayo oba otutte mu mbejja nomukuuma bulungi omuliraana si wakukoonwako. Naye nate tekyayonoona abakyala mu myaka egyo. Mu myaka egyo abakyala tebaayonooneka kyolwokuba tebankubako kanfuuke kiwagi. Guno omulembe ogubempawalinze tebakoonwako ate bafuuse babbi be babba kubanga olyaga nti ankuba ate antwala kunsiba. Omukyala akubye atwala omusajja omusiba ate n'ebyebugagga byabikoze eki abiwambye. Yempawalingi gye tuwadde abaana abawala tubawadde kubba nakufuuka bakiwagi ne tujjako amaanyi n'obuyinza abaana abalenzi bonna eggwanga linaagenda mu maaso. Ogwo nno omulanga gwabadde jjo mu kutuuza abaami ba Kabaka. Kaggo obubaka bwe yajja Emmengo bwe yaleese eri abaami okuzza abaana ab'obulenzi ku mwaliiro. Kyansanyusizza ti abaana baali bawummula
nawo obubaka bwange nga mpa abakyala ku Tayiga engeri gye baba balera abaana bagamuzza abaana bonna kumwalira ab'obuwala n'ab'obuki leka kukuuma muwala yekka n'ow'obulenzi mukole ki mukuume kuba gwe ebbanga ly'omala nga tomuwadde budde bumukuuma agenda omulaga nti mukwano gwe yagenda omuyigiriza enjaga yagenda omuyigiriza bebakuba pevers yagenda omuyigiriza bebasitula w'akasimu yagenda omuyigiriza bebasala enki ensawo kuba byonna tomuwadde budde okuumye muki muwala naye kagwe obubaka bwavudde Mengo yagambye yessaawa tuze abaana abalenzi ku mwaliiro kituufu nnyo abaana balambikibwa abalenzi bateekweteekwe balagajjaliddwa nasanyukidde obubaka obwo okuva Mengo timbadde n'obulumi abaana baffe akubawo ekigambo bwati n'omutunuuli myaka 22 ng'enkyagenda kubbira mu lujja lw'omuntu awasa omwana w'abaana naye nga tamanyi na kigambo kyesittaza yadde ekyesisiwa muwaakazindaalo yeebaze nga atuuse ku buko oba mu mbaga olwo yeebaza abazadde b'omukyala agamba omusajja oyo mwebaza yeebanga yaleera gundi bulungi n'oyo omukazi mwebale olujja n'oluleza omwana nogamba ye tuli ku ki ne babanga Mengo yakirabye beene n'akirengera kuba ow'ekitiibwa Kaggo yagambye bw'ati nti omwami gwe mutwe bwe kiba kya nnyanja naye bakyakimanyi ekyennyanja bwe kiba kinayonookeremu ekirya kifa ki mutwe kati omutwe bwe guba gufudde nga ye mwami Buganda weeri eweddewo Buganda weeri eweddewo mukyakuba ggwanga mujje n'olaba omusajja azze ng'azze mutabaazi ekikyaliwo naye nga kivudde ku ki nkuza y'abaana abalenzi bano twabakyawa abaana baffe bakuze balina obukyayi nga wabulaba maama tanjagala toleetayo kasawundi kalala anti mumanyi tubadde tukyalina abasajja twabavaako kati tugiteeko balenzi twaba Samimu yayogera abasajja twabavaako bakola bye baagala kati n'abakyala beevaako naye bakola tebakyabikola ki abakyala beevaako nabenyini bakola tebakyabitegeera yesanga n'omuzadde wekoze kyaki naye oba mbaddeko ki tomulabangako bangi naye nga yeebuuza oba mbaddeko ki nabo bennyini beevaako kuba nekyalina okukola okulera omwana takimanyi nekyalina okukola okukuuma amaka naye yennyini takikola ki kati ekijja ekyaleetera abaami okubavaako bakole bye baagala ng'abakyala beevaako Shamimu Mayanja tukwagala nnyo tukutumidde wano ku Toners Media weebale nnyo weebalire ddala abasajja twabavaako naye mwagenda okubavaako nga mmwe mwevaako dda twevaako dda ge mazima Mama Fangoni naawe tukwagala nnyo weebalire ddala full figure ono mukwano gwo nze ndi jjajja Fangoni guli jjajja Fangoni awono ndowooza mukirabye kakati tulina waliwo bulijjo mbadde temumanyi oli abeera muwala ono jjajja Fangoni oli abeera muwala Mama Fangoni awono ndowooza mukiraba bwe kitambula kikula naye fuupu ejja 2026 katubasabire bonna baana wanje manyi kiba kyenkugambye nti jjulo waliwo empawalinze omwana wo omwana ono akula ng'alina ekirooto okitegeera nti tutunulire omwana ono muyita mwana nti alo ayonka mabeere g'abandiga Bobi Wine maama we ye Nalugya kitegeeza nze Nalugya mbeera ki obeera maama we waliwo agambye wano nti oyo maama wange ddala waliwo akaleesa awo bwe tuddayo tujja kukalaba nze nendowooza ye yakula alina ekirooto kye naye yayitako ne pulezidenti wa ghetto yalina ekirooto mu kukituukiza yeekubyemu ne firimu Bobi Wine la pulezidenti kati noono omwana oba ajja mu fuupu naye alina ekirooto kye tomuggalira just empower that boy wabuze guide him mutuuze
yeyimba aliko obutwala aliwa kuba anirule kuba lumya mitwe fine kubanga alina embeera yayika gye yayitamu emutawanya gwe gy'otazuula mama Fangoni gitugambe naye bw'onootuuka n'otula n'omwana oyo ojja mutega nga talina buzibu tulina ejjajja Fangoni okay jjajja Fangoni ayinza okukaba Mafangoni teyandeetera muzzukulu oyo mmuteekateeka nga yeererera omwana we awo nno ndowooza kikukakatako mama Fangoni oleete omwana ewa jjajja Fangoni omanyi omukisa gw'abazadde gwe fupu eteekateekebwe bulungi oyogereko mami ekituufu kiri nti mukulu n'abalabi ba TV eno tuwa abaana obudde twogere nabo leka kunenya mwana leka kusalira muntu musango nga tonnatuula naye kumuwuliriza kituufu nnyo tuula n'omuntu ono mala okumuwa obudde ate bw'omala omuwuliza leka kumusalira musango ze yandizeeni naye naye wakola bubi oli mubi ate ogenda kwongera mufumitira ddala n'essubi lyabadde agenda okufuna likole ki ag'ekitegeeza sikyayina makulu oguyaaye katulabe ye lwaki agende mu bbajjiro wali akole nze sigenda kwolwo n'ezo ssente so nno wa22 yakozesezza bwongo bwe naye ono olw'okuba waliwo embeera gye bongera ku bawala ky'omukisa bamuwadde akasasi gye binaagenda mu maaso oyinza okwesanga singa omulenzi ono omwongerayo omukisa n'asoma ate agenda kubawamu ng'ono omuwala ate yakwebera tibubaamu abaana bano nga batandika ebibuuzo tugifuna nga hysteria era bagyeta nnyo mu mukwano nene mu bibuuzo abaana bafuna ensi eba ntiisa eba nsisi ebyo byombi oluusi abifuna leero ekibuuzo ekisooka abeera n'amameme gamukola ki gamukuba ate abamu n'okulwala bakola ki balwala kati omwana ono ayinza okuba nga yatya bambi ne bye yali amanyi ne bikola ki n'abijjukiranga ne pepa amaze ogikola nakakali wano nataddewo kino ng'ate kino kyekyali bambi nga teyakikoze nti busiru naye yafunamu okutya tuula naye akubuulire muzze mubudeebude leka musindiikiriza olw'okuba gwe mulenzi genda ovuga ebbooda kyeweerabidde nno ku baana bano ababiri omuwala ye yafunanga buli kimu mu bwangu ye omulenzi lindako bannayiseeti yange lindako nekeesi yooli egenda ejjudde sukaali bisikuiti ono bamuwa emberenge mawogola mwannyuka n'akuwaako bw'anaaba munoogiranga n'omuwaako ali bwatuuka kusomera naye emikwano gye gy'agenda okugabira ono n'asigala nga ki tafunye byaggwako obulumi buli nnyo mu baana bano abo njogedde ku mwana ng'ali mu nnyumba maama ne taata bali wamu naye omwana ali mu nnyumba nga maama taliiwo taata alina maama omulala no balina embeera yaabwe gye bayitamu nkugambye nti mental health yajja nze ndudde obulumi bwe nnina nga ŋŋenda mu masomero nenjogerako n'abaana lwaki nakikola olwa HIV abadde yeeyongedde mu baana ng'olaba abazadde si be bakola ki olaba buli lwe mukebera abaana bangi abajja abaana bato ate bwe mugamba disclosure ga musawo nsaagala yadde mami okumanya ate brother musawo nja kukimalako nja kisobola muto naye afunye bw'omubuuza baakuzaala nabo olinayo boyfriend n'omutandika kati ekyampaliza okuyingira mu masomero okukolayo talks yadde nga gavumenti mu kiseera ekyo yali etaddewo embeera yobutasomesa abaana abo bintu ebyo bikwatagana na sexual reproductive health olwaleero agenza okuzuukuka ekita ekigende mu masomero nga kintu kisaanuusa naye juuzi bwe nagenda mu ssomero kazo mixed babadde balina omuze nga babagatta abalenzi n'abawala oba basunsulamu bawala bokka ne mbagamba this time round abaana bonna mbaagane mu baawuli abalenzi mubampe bokka
n'abawala bokka. Kituufu nnyo. Naye omwami gwe nagenda naye gwe nayawulamu kwa nagenda n'Owasilamu mwami Kayita Innocent ye n'abeera mu bawala. Ono wa mental health Butabika ne muwa abalenzi. Naye Yasini yaŋŋamba omwaka 2023 Nalugya wampa session nakati mpulira obulumi. Ko yaŋŋambira addeyo mu baana abo abasupporting nga tebannakola P7 ate nze nali ndiki. Nanga nandibadde nzizeyo ne nnyamba omwana oyo. Gwe abaana baakaaba naye yennyini nga kansala ate n'akola ki? N'akaaba. Naye ng'ali mu baana balenzi. Kiba kisusse. Kiba kiwanvuye. Ng'ali mu baana balenzi. Ng'omwana atotola ennaku gy'ayitamu ali mu kigere ku ssomero. Yadde lya gavumenti banne bali mu ngatto. Empale eyiye ng'eyulisse. Yadde ali mu gavumenti ez'abaana ezikola ki? Zinyirira. Esaati eyiye yeeyulisse muno mwonna naye banne banyirira. Ekyokka kimala omwana okunakuwala. Buli yeetunira n'atunira banne mu ssomero bamulayini atandika okuteefiiringa. Atandika okwesosola. Atandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze ntunula bwe nti. Lwaki nze ndi bwe nti. Lwaki nze sibeeranga gundi. Bwadde eka n'atandika okutandika okumonitalinga lwaki ye talinga bali. Atandika okulabawo embeera. Kuba omwana oli eyakaabya ono Yasini Sewankamba Amaziga yamugamba nti ndi ku step mom. Naye awaka soogera. Nze sisaba kitabo. Ebitabo byakolamu ku ssomero basomesa bye babimuwa. Naye olumu nga tata taliiwo omwana ono agobebwa n'asula wabweru. Ate taata bwadda maama aloopa omwana ono ne bamukuba emigga emiyitirivu. Taata wali ofunye obudde obukwata omwana wo n'omuzza ebbali n'asumulula ekimuli ku mutima naawe n'otegeera omwana wo nga tonnamukuba. Ndowoozaawo buli omu atandise okuwulira akantu kamuyingidde. Waliwo agambye wano mpulira bubi kati essaawa zino. Kituufu owulira bubi nange mpulira wano wendi seewulira kati kubanga waliwo awantu wookoonye nange mpulira nga sibitegedde ate kati nzizeeyo emabega. Mwesumulula obwongo bataata kati abakuze. Wova is ongoing generation. Zembeera mu bakyala mbagamba lero omwana ng'olera ekyomuwendo mu bulamu bwo yinsuwala ensi yo. Oli investor. Oyinvestinga kufuna maki? Magoba. So sikola loss. Era mbagamba ti abaana bonna b'ozaala mugwa. Bw'otagulera bulungi gukutuga. Kati abaana bonna basobola okutuga oba wa buwala oba wa bulenzi. Nga tuwumbawumba. Okitegeera? Nga tuwumbawumba. Ogamba otya? Magezi ki? Kiki ekirina okukolebwa? Nga tuwumbawumba nze no nalina ekirooto kikyagaanyi naye nkyanoonya ayinza okunkwatirako. Maama Nnaabagereka yateekawo ekisaakaate. Eyo ye Mmengo. Omulabi wa Toners naawe gwendi naye wano. Kisaakaate kigendamu babuwala n'ab'obulenzi. Kisaakaate kigendamu bawala bokka. Abawala babateekateeka bo bagenda kukolera baki? Bagenda kufumbirwa abakyati. Nemba n'ekirooto singa nange nsobola okufuna nkwatirako. Ewange eno mu Nansana mwendi mugombola Mituba 2 Nabweru. Nemba nga nange buli luwummula ntuuza abaana abo nenjogerako nabo. Abalenzi n'ab'obuwala. Naye okusinga abalenzi abalekeddwa. Oyagala bonna. Bonna. Era nafuna ekitongole ky'abaloya Platform for Labour Action mu COVID. Kyajja ne kibuuza mwagala baana ki nti bonna abo bwana ab'obulenzi ne muga ngenda kukola.
era twakola ne tunoonya abaana bonna ne tubabudaabuda ne babakumaakuma n'abatwala ne basoma ab'obuwala n'ab'obulenzi. Okitegeera nti nemba nga abaana bano omanyi bw'owuliriza oludda olumu togenda kwakivinga yo goal. Tewa Abaganda bakugaa tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwaki katogenda kumalako na mulezi eka nga towuliriza na muwala sayidi eri. Buli luwumulana nibadde nfuna omukisa nembeerangako n'abaana abo ne twogeraganyanga nabo ne tusumulula ne balema kukula nabwekyawa yeekyawa n'awulira nti tekyali amwaga n'ayiga omwenge n'ayiga enjaga nogaffe twavaako nga kituufu yavaako naye teyavaako mu kwagala yavaako mu bulumi. Engeri gye tubazzaamu bwe bulumi bwe nnina. Kuwumbawumba kwange kuli nti abazadde abalabi ba Tonazi TV, Tonazi Media, abaana bonna bakulu era ba mugaso mu bulamu. Abaana bonna tubaagale kyenkanyi, naye w'abaana bonna obudde owulirize otegeere omwana wo. Tegeera omwana wo nga tomutegedde mu kulya nnyo na kuwoomerwa nkoko. Tegeera omwana wo nga tomutegedde mu kuba na kabina na figa nnungi na bwanyumira engweye. Tegeera omwana wo mu biki byayagala n'ebimunyiiza. Olwo ogenda kuzuula omwana oyo ng'akyali osobole okumulambika obulungi. Tweyanzege tumirako ate osiibule. Sookera ddala ntumira ku bakyala abakulembeze aba Women Council. Tulina obulumi bwe tuyiseemu nga kuba eyo situuseyo olwakadde naye bingi ebiri mu mbeera y'obwana abo. Mwebale kukola na kwewayo okukola kuba tukolera nakyewa naye katusabe Mukama bwe kataligirya sanga naffe bali tukisa batuteeka mu budget. Mu budget y'eggwanga eriyo ssente zikola emirimu gya Women Council. Nentumirako abakulembeze bonna abaweereddwa obuvunaanyizibwa mu Bwakabaka bw'Emmengo abaami bonna n'abateereddwa ku bukiiko obwo. Ti obuweereza buba bukutumibwa mulimu. Mufube okulaba nga muteekawo omukululo. Buli ali mu bukulembeze bonna obwakuweereddwa obwa Central Government oba Local Government oba Buganda Kingdom, buli omu ng'olina obukulembeze bw'olimuleka omukululo. Tuleme kwogera bwogezi na kuvumirira na kwonoona naye nga naawe kennyini ky'okoze tekikola ki tekiriiwo. Nentumirako abasawo ba VHTs bonna abasobola okukola ba Tonazi Media. Mwenna gye muli nti mukwate enkasi omulimu gukyali munene. Na kino ekya child parenting naawe kikukwatako nga VHT kubanga abaana bano balaba nga babaleeta awaka tulambula amaka twogerako n'abazadde. Buvunaanyizibwa bwaffe naffe okutunulira amaka gender based violence. Kati Mmengo gitaddeko nnyo amaanyi. Sexual reproductive health ne gender based violence nagwo mulimu gwaffe mwe abalondeddwa abatuuziddwa eggulo mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka. Nentumirako bannamukwakula family bonna. Mbaagala nnyo. Namukwakula. Nentumirako mukama wange Mituba ebiri Nabweru. Mariam Ndagire omumbejja. Weebale nnyo, weebalire ddala ssebo. Otukulembedde bulungi enkasi ogikwasizza maanyi. Nazzikuno nga bamanyi nti omukyala tawungula lyato naye Mariam abalaze nti asobola okuwungula eryato. Sijja kibuuza. Ate nga liriko abantu era ne ligoba emitala. Ffe tunywedde ssebo tuli wamu naawe tujja kuggusa ekyombo. Nentumirako taata wange Jamiru Lutalo. Oyo nno yalina signature constitution ya Uganda. Alikyayaawo busaana mu Bugerere. Nentumirako abaana bange bonna. Sikyewuunya. Gyali. Kati wembeera mu bukulembeze sigwa mbugwe. Ntanti gambe sikyewuunya. Buyina gye buva emabega. Ate yonna nno mu local government ne Buganda Kingdom akasayi kalina we kajja katugoberera. Era ogenda okwesanga weewo. Ntumirako abaana bonna n'abakozi bonna nga gw'oli mukozi era enkya n'okola
n'ogenda n'odda n'olabirira amakaago mu kyenkanyi. Mwenna Mukama abaweemu omukisa. Amiina. N'abalabi Tronas Media. Tronas Media. Amwe webale nnyo webale. Namwe mbatumiddeko nnyo. Mukama ayongere obbakuuma. Tweyanzege Nalugya Hanifah webale nnyo webale dda. Tukwebaza nti olw'okuba ffe wano tukuwaddewo ekifo wooli. Bwe woowulira nga kino kisaana oba okuyigiriza kisaana ffe weetuli atujja kubanga ekintu tukitambuza mpola mpola abantu bongere okutegeera. Nze nina ebintu bingi byenjize. Gw'oyizeemu ki omulabi wa Tronas Media ojja kuba otubuulira comment awo mu comment section atujja kubanga tuzijjawo tutegeere nti waayi ate onaategedde omwana obadde omukuba nnyo omulenzi ng'obiibita abawala omulenzi tomufaako. Abalenzi mubasindika eri n'abakojja batono kati bannange luli bagambanga ekojja naye bakojja bakyawera basenga bayitirivu. Ogenda mu butale senga gundi naye onoonya kojja gundi tomulaba. Ye tuli ku ki bannaaye? Awo nno ndowooza ebyokuyiga obirabye naye tubagamba nti Omukama mwenna abatukuumire, mwenna abensinga okwagala abasubscribinga ku Tronas Media be mumanyi nti mbaagala mwenna mbatumidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mubeerako. Katonda atakuumire empeera abatukuumire mweraba.